reform updates zetugenda okwogerako olunaku olwaleero tutuuseewa nabagambye munnayuganda tojja maaso go ku reforms tokkiriza diversion yonna reforms eno stage ya reform revolution weeri yetutwala to the next step either protest vote oba tugenda kwata direction ndala kubanga ne president yakugamba tamanyi oba akaluka n'abaayo kubanga baagala kajjawo omubbi Anita Amongo nga yatulondera president nga yakubiriza okulonda kwa president kaffe bannayuganda bakitugyemu okitegera ekintu ekyo so ebibozi mubiveeko kakati nabagamba olaba ng'ekibozi waliwo ekibozi ekitambula osooka nga noga wait a minute what is going on n'osooka n'osirikamu omala okusirikamu n'ogamba tukoze tutya ng'ogamba kangendeko ku infinite class nsomemu tulabe munnayuganda kankubuulira ekintu kimu wano eno akazzewo akapya ekyo ekibozi ekiri mu kutambula mwe omuzungu simanyi tajja kuyamba simanyi omuzungu talina kugenda kukolawo waliwo nono n'abamu abatandise okuwoza mbu simanyi Libya omuzungu yagendayo yakola etya simanyi Iraq yagikola atya for as long as revolution eno etambulira mu human rights and democracy that is a foreign policy nkiddamu eyo foreign policy tebakusiriwaza noweebera protest vote it is a foreign policy okitegedde ekintu kino ekibozi kino ani akitambuza ono omwami ono Museveni lwaki akitambuza ngenda kukubuulira naye sooka weebuuza ebintu bino wammanga lwaki ekibozi kino kikuba foreign policy lwaki kijjidde mu kiseera nga Museveni takyatunyumiza bibozi byatunyumiza nga we balwanyisa Idi Amin Dada nga takyatunyumiza NRA wabula atunyumiza colonialism na imperialism mutagenda bikkiriza wano nga ne ku kyemmwanyi mwamuwulira nga bwayogera nti ajja kuteesa nabo kasate bakkiriza colonialism ekintu ekyo kivaawa weebuuze lwaki ekibozi ekyo kijjidde mu kaseera nga waliwo olutalo kubanga olutalo terunaggwa luli wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne ambasada wa America then mwabakitambuza nga mwefudde bakomuledi mwambala ngaffe mukoleraani kubanga omuntu atambuza ekintu ekyo ye Museveni ne Muhoozi era abali mu lutalo ye Museveni ne Muhoozi be bali mu lutalo ne ambasada wa America nabagamba kuno ku internet kuliko abantu abambala ngaffe nabagamba eno revolution kasengejja era muntu yenna ne wanabanga ayogera bulungi atya naye nga tateekeddwa kubeera mu revolution agenda givaamu just take away maaso abiri at a certain time ti bagenda kocha kati batandise kakati essaawa eno akugamba tezigasa ne mulina omusango mu ICC mulina omusango mu ICJ mugulina okitegera nga n'abantu beekasese ebikolobero byabakolako mu 2016 batandise okufuna justice era akubiddwa sanctions Anita Amongo akulye essiga eryokusatu akubiddwa sanction ngabye sente nenga mu Uganda court tezimukutteeko wabule bwenu ne bamwocha sanction n'ebyo bugagga bye ne babikwata nga kati essaawa eno takyayina nsi ekolagana na Bungereza wadde America gyakyasobola kugendamu nga kati ne walwalira wafiira mu Uganda okitegera ekintu kino lwaki ekintu kino kijjiddewo mu kiseera nga justice Winnie-Dolo omubbi oyo takyasobola genda kutuula ku kitebe kya jealousy lwaki webiziddewo so kati gwe munnayuganda wonna amala okufuna answer ezo then n'ogatta neno video gye tugenda okukola ogenda tegeera abantu abo gwe bakolera okitegera ekintu kino ogenda kutegeera ni gwe bakolera nabagamba just gwe tokayananga nabo gwe muteekeko kamaka wooti weeyongere ffe tulina budde bwa kuyomba n'abantu we are called infinite class we batuyita ffe notise zaffe tuzikompayalinga na muntu yenna era nabagamba omuntu alina notise zitufaanana oyo ye muba bikomendingira era nakaba bikomendingira pass facts oyo omu nkiddamu pass facts is a picture kati n'owokubiri bamuyita Lukwago Suarez yasobola okukola ekintu ekitufaananako those are the two pages unless ng'ekintu okisanze eyo osobola kinsharinga naye obanga sijja okisanze tokisharinga katugende bwali bwe buti ennaku z'omwezi nga 4 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 1991 ono nakyemalirawo Kenya gwe bayita Daniel Arap Moi nga foreign policies zimunyize due to fear of cut off from aid ne protest from citizens oba internal critics ba politician naye mu Uganda tukimanyi nti ba politician be waffe bali compromised naye ku internet wano mwina hashtag gye mutambuza we are saying no to parliamentary presidential elections gye baagala okukuba lwaki ekintu kibatuddemu omwami ono yabadde Geneva webanga zino tezikola lwaki reforms zino taziteekawo nga tasosegenda Geneva yabadde agenze kukola ki lwaki abagezi baakuno tebatubulira ono kyabadde agenze kukola Geneva lwaki nga le tukimanyi gyalina article gyaleeta eriko gye bayita independent observer onabeera UN oba abantu bayita observers from international community tukimanyi nti eno article kweri ku reforms zafulumya naye essaawa eno weyavuddeyo bakugamba nti reforms zifeesinze resistance from political class okiraba resistance eno ogiraba dino ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa Desemba omwaka guno okitegeera kweziri naye ekintu ekyo kijjidde mu kaseera nga ono yakamala okuyisa ki statement ekwatagana ku ezo reform okiraba nga bali ku chapter 4 ku Sheraton then bakugamba tebigira target eno yaki Museveni alwanyisiza abantu bano
bikyagaanye okitegera era akozeseza nnyo akatageti okuba pulezidenti waffe bigaanye byonna bibuuse etteeka ly'ebisiyaga baliyisiza ye okitegera etteeka ly'ebisiyaga ne tujja ku ki etteeka ly'ebisiyaga tulivuddeko ne tujja ku baali baagala mulemesa kitagenda bweru lwaki omuntu oba omulemesa okugenda bweru oba tebikola okitegera n'oba buli awo nga bafuguma nga batugamba Kyagulanyi buli wagenda bweru ayonoona ekifaananyi ky'ensi lwaki babeera bafuguma oba tebikola lwaki tebatuula wansi ne balirakisinga oba tebikola ekintu ekitakola lwaki okiwa amakulu gwe kola ekitambula mu maaso ogende okitegera ekintu kino kyavaawa nabagamba omusajja ono yasayininga agreements era nakugamba His Excellency Kyagulanyi yaleeta olutalo luno olw'ettabbu Museveni lwatasobola kuwona olwa agreements Museveni ze yasayininga ze yayingiramu His Excellency Kyagulanyi era akapya ke yakakola mweno revolution kutinkula foreign policy na kutinkula abantu balumbe Museveni ezentalo Museveni tasobola ziwona ukitegera ekintu kino Museveni ali mu kintu kyebayita American foreign policy ne revolution yaffe eyita mu kintu kyebayita American foreign policy human rights ne democracy tuyita mu kintu kyetuyita colonialism eyo policy ya Bungereza all the way from 1894 1900 1962 okitegera ezo nazo nazo tuyitira naye Museveni ono lwaki atya America kino kakateke waneno kino kiraba kino kyatya tilwaki omumerika ono ayina doctrine gye yayingiramu nga eyina direct intervention oba bagita imperialism ensonga lwaki Museveni essaawa eno ayogera nnyo ekigambo imperialism ne Muhoozi yabagamba yakalukonakona akatalonde kitaawe oba olonze colonialism ekintu kino kivaawa after Cold War oba World War 1 ne 2 nga ziwedde wagendawo Cold War byali byanfuna nti abantu bayavuwala ensi zonna zayavuwala and America was the only country to save them kubanga luno ntalo nabagamba lwali ya Soviet Union balwananga Soviet Union ne bano nezino side ya Bungereza okitegera ekintu ekyo kati after this war Omumerika yaliwo okuwola abantu bano sente naye before this doctrine balina doctrine gye bali bayita isolationism oba non direct intervention mu affairs oba foreign policy y'ensi yonna nga bakola isolationism oba non direct intervention mu foreign policy y'ensi yonna era America luzinganga sente nyingi nnyo ku bantu bano nga babawola sente zaabwe wabula batuuka okusasula nga abantu bano bakola ki babeefuulira kati during the 19th century bakyusa doctrine eno to direct intervention oba imperialism nti ye affairs z'ensi kati agenda ziyingira mu direct due to the commercial interest and strategic plans zaabwe zebabeera balina kakati commercial interest zezitya leero mulaba BRICS kuba nabagamba eno revolution bakusomesa ekintu ng'okirabako abasigadde babeera mu propaganda leero olaba BRICS eri mu Uganda BRICS eno ekolaki it is there to threaten America's commercial interest kubanga eyagala kuba dola okitegera ekintu ekyo eyagala kuba dola kati due to that doctrine America kigikatakatako okola direct intervention okuva kweno doctrine Museveni yakola ki gye yasayinga nabagamba Museveni's greatest fear are foreign policies zasinga okutya aine foreign policies zino zikolera mu bantu kisenga omuntu bano bakuliatingira alternating opponent n'atinkula abantu bano ne basituka doctrine eno ebeera automatically activated kubanga omuntu yaji activatinga okitegera ekintu kino yensonga lwaki mbagamba tusooke tulindeko foreign policies zino zisembera olwa gundi gye twayitamu gye bayita human rights and democracy fe tusobola kumenya gundi mateeka ge twayitamu tulina okugoberera paka avenues nga zikoze eki nga ziweddeyo leero naakugamba mbu foreign policies tezikola naye nga mulina omusango mu ICC mulina omusango mu United Nations Human Rights Court mu commission mulinayo omusango tulina omusango mu ICJ okitegera abantu b'ekasese we bataafuna justice twagenda mu mwaka gwa 2016 twagenda mu ICC ne bafuna partial justice kitegeeza kooti z'Uganda zaite zisobola Aneti Anita Amongo babbye abantu tejali bakwatako be sanction ebyo bugaga bibabitu katwogere ku kino ekifaananyi kino ne facility eno bannange netambula wano America yawadde Uganda sente mweraliikiridde the answer is no America tennawa ku Museveni sente America yawadde Uganda facility worth 1.5 US million dollars bagitwadde naye omanyi eri kirasi bali abasomera eri muziri kirasi ziri bagamye bwataginge fa ba infinite class abagamba anti foreign policies zijjako Museveni so here katubayambeko omanyi nze kyenabe kuziri kirasi ziri oluzungu luzibu naye nze ndi minister of foreign affairs nyambako bana Uganda bonna ne tutematema ensonga nga ministry yange ne kino kankibayambeko then tweyongereyo eno facility naye bana Uganda temusiima okitegera president waffe yagenda n'abagamba balekera okufundinga na Kyemalia era hashtag tugitambuza stop funding the dictator president waffe n'agamba nti we babanga batuwadde ekintu bachi following bakakasenti sente ezo zikola ki zikola ekyo kyennyini kye baziteredde mu kubanga Museveni azidaivatinga okutaba na Uganda bakikoze okitegeera
deraffe nyini tubadde tukaaba nti ADF yalumbe abantu ekasese nebakuba nebatta okitegeera abaana b'essomero ne bafumita ebiti n'abalala ne babatta Museveni n'agamba ADF batuwadde facility eno facility eno egenda kuyambako mu peacekeeping ne humanitarian missions mu Uganda kakati omanyi oluzungu luzibu kakati kiri ekyali ekasese bano bazze bakikole ki balabe nti eddembe ADF teddamu kujja Uganda ekyo kimu kubanga ne Frank Kashumba yatugamba nti M23 ejja Uganda bakiwulira batuwadde facility eno M23 ereme kujja mu Uganda okitegeera humanitarian ekigambo humanitarian kitegeeza to improve the welfare and happiness of the people kitegeeza nti muna Uganda olina okubeera mu nsi yo ng'oli musanyufu abasajja kye bakoze ate kakati twabali abazikirasi ziri abazibuwalira oluzungu ate bayombesa Omumerika muleka akole ebibye namwe mukole ebyammwe okitegeera ADF yajja netta abantu b'ekasese kyabayisa bulungi okitegeera ADF yave Congo netta abantu b'ekasese Frank Kashumba yabagambye M23 ejja Uganda abasajja baginogedde eddagala kakati ate tubalaba muli kuno muyomba omuzungu abisobola abikola era abikoze okitegeera abikoze eno facility bakugambye egenda kuyambako mu peacekeeping and humanitarian capabilities eza Uganda bas improving such that ADF ne M23 tebijja Uganda bano ekyakozesa kino nakugamba ono Omumerika senga alaba threat yonna weeri ku interest ze byonna abikola okitegeera byonna abikola nabagambye tutunuulire nnyo ekintu kye bayita Rwanda process kye ekigirimu eno facility eno mugireke mwe mugirabe bulabi mugyesonywe mugiyiteko ADF oba M23 bajingiridde Congo balina okugigobayo okitegeera kati mukugigobe Congo nabagambye America yeddiza Congo kati bujibunanyizo bwa America okakasa nti M23 gye bagobyeri ate sumbo abijoni zino base zino zegende ekola tezikoleddwa mu Uganda mukka Kenya tulina main NATO base mu Uganda omuyina mu facility gye nabalaga ne video kweri kuno ekitebe kya UN kye yakola era bakugambe eno facility era egenda kuyambako ku UN nayo okuwa na Uganda obujjanjabi in times of emergency times bo bayina emergency time gye betegekera nabagamba Russia weli ne China tewabeera mirembe Museveni alina okukkiriza okwa Uganda mirembe oba ku force bakugambye bino in fact si ekino kyokka n'eddwaliro liri nalyo muyogereko nti America bannange ne UN batuwa eddwaliro lino nalyo batugamba ya emergency response naye saawa eno tulina olutalo bayina babyantalo be bagobye eri Congo kati bakimanyi balina okusumbwa region kakati senga wabeerawo obulumbaganyi nga bubadde Uganda Kenya Tanzania Congo kubanga Omumerika alina okukakasa nti Omurussia afuluma so bino ebintu bino bigenda kutuyambako mu emergency times nabagamba foreign policies tosobola kufuna government yawo mu Uganda nkidamu mu Uganda tosobola kufuna buyinza nga foreign policies teziri mu favor yo kicho olina okukola olina okuzitereeza n'okakasa nti ziri mu favor yo ya mission gye tuliko wano banange batuwadde eddwaliro musanyuke bana Uganda mifo ky'okunyiiga ine eddwaliro lya America yalikoze era sente tebaziwadde Museveni ko bakyegedda jazibba neno facility bagituwadde ewedde era na UN naye genda kujeyambisa UN eyine ekitebe awo kiri awo ntebe kuliko ne office za NATO bagenda kuyambisa mu communication okitegera nabibalagadda kino kye kitufula infinite class nti forever tubeera ahead of them foreign policies zezasudde we Syria Bashir al-Assad foreign policies abantu batandikanga ngawe tugamba Museveni we Syria we yechanga nnyo bamaze emyaka 10 nga balwana nga bayambibwako America ne UN zino facility America ne UN bebazituwadde so go just relax era bakugambye bigenda kujjanja baba na Uganda okitegera Museveni yajja natta abantu ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 nga temulina bujjanjabi kakati abasajja bakugambye emergency times ezijja bo bakutegekedde ate kakati atoyagala ate mwe mutugamba nti ate sibanyi tulina kusooka kweyiwa ku nguudo then foreign policies zijje kati foreign policies zitandise okureactinga zikola ebintu byoweetaaga mu ggwanga lyo ate oyomba ne bana Uganda mwagala ki nze minister of foreign affairs mbagambye mu Uganda gwesanyuka just relax bino nabibagamba nti ono we wali threat gye bayita Omurussia yetegekera buli mbeera nabagambye Museveni agenda kuwaayo Uganda peacefully oba forcefully agenda kujiwayo kubanga nabagamba nti kati felevo tulabire ebintu twalivaako dda nabagamba leve yaffe tekyali nti Museveni yatubba akalulu His Excellency Kyagulanyi yagenda n'atinkula olutalo lw'aba superpowers bana balina okwekuba oba si kyekyo papeti omu gwe bayita Museveni owa Russia ne China chairman wa NAMU ne BRICS alina okuwaayo entebe eyo mu mirembe nga Daniel Arap Moi we yakikola once upon a time ng'ennaku z'omwezi 4
December omwaka gwa 2021 Daniel Arap Moi mu kiseera bwe kiti yali ali mu dailema wabula dailema eyo yagwawo ku lunaku olwo n'agamba bannange tuyingire multipartyism tugiyingire bino ebikolebwa bino just relax mwe mubireke nze nakugambye olutalo febe tutunuulidde nga olugendo tuwa victory baluyita de-dollarization baluyita decolonization lwe lutalo lugenda mu maaso mu Africa yensonga lwaki olaba nti ono bamuba mu dakiika emu nga bamugobye okitegeera Angola ne Zambia ne Congo bali mu kugoba muntu fuluma oyo Russia afuluma Senegal Chad Niger Mali Burkina Faso bafulumya muntu Kenya Tanzania omuntu bamufulumya okitegeera so we just relax omuntu ali mu interest zo gogenda naye atali mu interest yo muveko nakugambye omuntu ayagala region ya East Africa bamuyita America na Bungereza oyo ali mu side zaffe okitegeera so bana Uganda twekakanye mujira mu promoting ku bintu bya ajibamuta bannange ajibamuta ne alien skin mujja mu promoting ebyo foreign policies muzireke ministry number we eri wano ku TikTok nganze minister wayo so muna Uganda buli kimu ogenda kukimanya mu butuufu bwakyo bakubale no foreign policies tezijjako Museveni ani promoting ebintu ebyo ye Museveni ali mukwana utalo colonialism omulabye ono muhozi ono Museveni bali mukwana utalo so abo nabona ababagamba mbu foreign policies tezijjako Museveni tezigenda kuyamba muna Uganda ngawe zasobodo okuyamba Syria nawe zigenda kuyamba nkidemu ngawe zasobodo okuyamba abe Syria zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Kenya nawe zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Zambia nawe zigenda kuyamba no Edgar Lungu ayagala komawo ne koti ekyamulemeseze kyatugenda byogerako ngawe zayamba abe Zambia nawe zigenda kuyamba ngawe zayamba abe Botswana nawe zigenda kuyamba utawo lwaffe lwa dictatorship not colonialism fete twanagana n'abazungu newe tubanga tunawo chance tugenda kozesa abazungu bano okutuyamba tugenda kugikozesa okitegera kakati bana bawo za foreign policies abo mubateke kama asaga bakugamba foreign policies tesobola ne munange president waffe wano mweno gundi yakugambye it is possible kisoboka yajogereddewa Santiago eri mu America ngali mu gundi je baita SOAS najibanyumira keno summit najibanyunyula je yachogerede nabagamba nti bisoboka ne munanga abadongo bakuna bawumba tutu baba tamanyi bya gundi bakugamba foreign policy tayina kyesobola kukola bayamba ko Museveni jukira Museveni yali mu kulwanagala n'abazungu fe tulwanagala na Museveni nga Daniel Arap Moi we yagenda nga Edgar Lungu we yagenda Museveni wagenda aidha agenda kusala wagende nga Daniel Arap Moi oba agenda kugana agende ngo we Syria America ne Bungereza ne UN ne Bungereza lwe lutalo versus NAM BRICS ne G77+1 lwe lutalo lutufu olugenda maso lugenda kutuwa victory mu Uganda muli updated nnyo bana ba mama neze nabagamba sagala nnyo kuwa kintu kyomanyi kumbera yo nayo nebegudde ngama oli ege Uganda wegakola nze njagala nkuwe kyo badde tomanyi revolution eyo esudde Bashar al-Assad yemu nyini eye Uganda ogenda kungamba bali babadde bayekera ate ffe tuli ba civilian munanga abantu abo tebali bayekera these were civilians nakugamba revolution je tulimu can go violent if avenues are blocked muntagingira ba protest vote muntagingire foreign policy simanye jaluvanyuma kati katutandike ebintu bino je byava muna Uganda osobole okutuuka leero kye kyafuula abantu abo abayekera hypocrisy eri mawulire ge Uganda leero bye gafulumya nti abayekera bawambye government then we tunamaliriza mugenda kumanya ani muyekera omutuufu ani mutuufu yali ateekeddwa okubeera mu government eno mbagambe mumpitire aba protest vote bajje mumpitire n'abaana abawuza nti bana Uganda temwagala kusituka bajje mundeete n'abagamba nti foreign policy tetuyamba mweno revolution bakitegeere then ndowooza kati kuno bagenda kufunamu ekyokuyiga kwebyo ebituuse mu Syria then batambuze revolution nga tebakibuuse stage n'emu nakugambye stage gye tuliko eya UN ogiraba eno reforms kati we tuli ekintu kino kyatandikirawa tata wa Bashar al-Assad yakwata government yo mwaka wa 1970 okitegera era yakalakata Syria nga azimbye ekintu kye bayita family rule oba dynasty nga agizimbye paka okufa kwe mwaka gwa 2000 yes yafa mwaka gwa 2000 okitegera al-Assad yali alina okudda ku ntebe eyo asikira kitaawe wabula waliwo forces oba banansi ba Syria abali bagamba tukoye family rule yesawa abantu ba Syria tutandike ngo okwerondera ukitegere ekintu ekyo era al-Assad yatekewako pressure ali nene nnyo groups ezenjawulo zi movements ezali formingidwa mu Syria nga bagamba kikoma ku kitaawo nga olaba Museveni tiaga atwekere family rule atwe kimuhozi ukitegere ekintu ekyo
Oluvannyuma lw'okuteekebwako pressure mu mwaka gwa 2021 Al-Assad yakkiriza bayingira akalulu. Wabula akalulu ke bakuba mwaka gwa 2005 Bashar al-Assad akalulu ako yakabba. Okitegeera yakabba. Era resistance yali y'amaanyi nnyo. Naye mu 2006 UN yabiyingira mu United Nations era omuntu akugamba abazungu tebasobola kujja eno si Uganda eno UN. Era UN ngeyita mu chata yayo oba article yayo gibayita 2254 ekkiriza UN senga side bill ziba ziganye UN neyimiranga independent body netegeka akalulu. Lero lunako olwalero mulaba Norbert Mao ali mu Geneva. Mulowooza Mao yagenze kukola ki Geneva? Geneva aliyo kitebe kya UN. UN ng'oli mu UN chata ekkirizibwa okujja netegeka akalulu mu nsi nga independent body. Side zibiri senga zibeera ziganye okulimagana olunaku olwalero Electoral Commission ya Museveni. Okitegeera ekintu ekyo? Baatula ne bakkiriziganya nti mu 2011 wagenda kubeera ya akalulu akali free and fair nga kakubirizibwa UN United Nations ngeyita article yayo 2254 etegeka akalulu kuba nkugambye eno article ejiwa mandate okutegeka akalulu senga forces ebbiri oba political forces ebbiri ziba ziganya okutegeeragana. Baatula ne badrafting ekiwandiiko ne terms ze bagenda okugoberera. Wabula tuba tusemberera omwaka gwa 2011 Russia ne China yabiyingiramu. Russia ne China netandika okuwaga Bashar al-Assad ne banga atakiriza bintu bya UN. Yagendeye ku kintu kya kitawe ekya family luna kugamba this is how deadly these Russians n'aba China kibali tebagalangako bannansi. Okitegeera Russia no yali ebalaki Russia mu winter efurizinga ennyanja zayo zonna nezikwata ice. Kati Russia evuga amaato gaayo ne bagajja mu Russia ne bagaleeta Syria. Okitegeera kuweno Syria eri mu Middle East ne bagaleeta Syria. Okitegeera ne gabeeraawo. Kati Russia ne China bagamba Al-Assad takiriza bigenda kuba mu kalulu. Era mu 2011 akalulu ako kabeerayo Bashar al-Assad yabba akalulu ako n'aganiriza okusiza UN. UN wemala okulangira nti Bashar bakubya akalulu. Bashar yalemera mu buyinza naye kugambye yalina forces z'aba Russia n'aba China. Okitegeera abantu basituka bakuba akalulu yali protestive vote abantu ne basituka ne beekalakasa in thousands tens of thousands of people were on the streets. Giyawo ogirabye guno zali naku za mwezi nga 18 omwezi gwa September omwaka gwa 2011 abantu basituka. Bashar al-Assad kiyakola yatandika okukuwa abantu nga yambibwako Russia na China kubanga nkugambye Russia ne China bote bakkiriza mu democracy western imperialism. Wabula Russia ina interest ze ez'amaataaga okujjaawo. Okitegeera bwatyo Bashar al-Assad n'amenya endagaano ya UN gye bali bakkiriziganyizaako egenda okufollowinga akalulu ako. Okitegeera kati nga amaze okutta abantu bangi nnyo baatuula groups zino ezaali ziformingidwa opposition groups ezaali zizze wamu ne ziforminga okujjako okulwanyisa family rule eyo. Bagamba Bashar lekera okutta abantu. Wano Biden yali akatta abantu ndowooza balaba. Yali akatta abantu 2006 Bashar oyo. Ne bamugamba lekera okutta abantu nga Bashar tawulira. Era groups zinene zaali ziformingidwa zagamba kakati ebadde peaceful katugende violent. Okitegeera olwo yali peaceful revolution gye bali bagala okusula family dynasty yagenda violent. Era abantu bano baatandika okukwata emmundu nga bayambibwako mu mwaka gwa 2014 begattibwako United States of America kubanga eno yali under UN charter ye yajja okubeerawo ku lw'abantu abo okulaba nga bafuna ki justice. Olunaku olwaleero Joe Biden yakugambye justice is served. Bafunye justice. Okitegeera Biden yasoose okutaba era n'akugamba nti leero Hezbollah, Iran ne Russia tebasobodde kubaawo kutaasa mukwano gwabwe nga agulipingo banga alemerwa ku ntebe naye nga luli basobola okumulemezaako entebe n'agibeerako. Okitegeera ekintu ekyo? Eno statement ya Joe Biden si yange. United States of America ebadde mabega g'akabinja kano akaaba opposition abaaliwo abawangula abakulembeze abatuufu aba Syria. Leero kigenda kubeera kya hypocrisy g'omwana w'enkyukakyuka okugamba mbu abayekera bawambye gavumenti kubanga nafa wetulaga. Nakugambye revolution eyaffe senga avenues Museveni aziblockinga tugenda kutuuka wetuli. Tetulina mundu naye tuzirina. Nkidamu tetulina mundu naye tuzina under the UN charter. Era UN charter ne United States of America yebadde okukakasa nti abantu be Syria bafuna justice. Olwakalulu ako Russia ne China keyajja neyingizaamu Bashar al-Assad akalulu ako n'akabba. Mwaka gwa 2011
2011. On top of that, yatta abantu 2026 Bashar al-Assad na ile laba media houses e Uganda zikugamba mbu abayekera bawambye Bashar yabadde omuyekera. Is the real label. Kati banansi bedize dembele kuba abantu abo tebali violent. Siwe bali. Baguminkiza avenues zona ne bazigoberera. Eziri mateeka ne bazigoberera. Bashar al-Assad nga yambibwako Russia ne China bamugamba bimenye. Na bimenya. Bwe bati abantu nga bayambibwako United Nations ne United States of America bafunye justice after 13 years of hustle. Na bagamba revolution yaffe teriko time. Teina time frame. Esawe ne tulinani violent. Kubanga tukyalina ekintu kiri eki. Kimwe kyali mu constitution ya Museveni. Tibanansi tusobola okukira aka box ne tukuba akalwako ne tusula government. Naye senga reforms zino zijja nga Museveni atujjako dembe lya feri akulonda wala ituna kunyingira nga bantu basiria. Tetulina mundu naye tuzirina. Nkidemu tetulina mundu naye tuzirina. Ate Museveni akimanyi nti bayine mundu. Kubanga endagaano zino Museveni yazisayininga. Bashar al-Assad zenyini ze yasayininga. Naye abaddeko influence y'abano bano nakugamba bakupika. Naye banansi nga bakutabukidde. Nga banansi bakutabukidde. Foreign policy zino ne ziri yakitinga wala itosigala waggulu. Atenga Museveni awutujja kugendawo. Sengo ona atunyigirize nnyo n'otuteeka ku kisenge naye mwabatembeeta Museveni. Mbabuulira kino. Foreign policies are already reacting muziraba. Ziri reactinga. Mumwefudde ba kitalo, we muleta bi diversion, we mujane mulekana. Naye munda Uganda nakugamba get ready. Time T is coming. Museveni agenda kwata entebe yagitwe forcefully or peacefully. Under the United Nations Charter, under the United States of America foreign policies, under the UK foreign policies, tuina access okufune mundu. Okufuna amaje agalwana alongside us senga Museveni yanagenda violent. UN